Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde, Kkooti enkulu e Mukono yali eruteeseteese okugenda mu maaso n'okuwulira obujulizi mu musango gw'okutemulwa kw'omuwala Desire Mirembe. Mirembe nga yali asoma busawo ku ssettendekero Makerere yatemulwa mu 2015, omulambo gwe ne gusuulibwa mu bikajjo Lugazi ku luguudo olugenda e Jinja. Eyali muganzi we bwe baali basoma essomo lyerimu Mathew Kirabo yagombebwamu obwala era ng'omusango gubadde gwatandika dda okuwulirwa. Ono ng'abadde kkakalu ka kkooti yalemereddwa okulabikako mu kkooti okuwuliriza abamuwaako obujulizi ekyawalirizza omulamuzi ali mu musango guno Henry Kaweesa okumussaako ekibaluwa kibuli amulaba mukwate. Famire y'omugenzi Desire Mirembe wetwogerera bino ng'amameeme gabatundugga nga beebuuza lwaki Kirabo yeepenye kkooti. Abampuliriza mu press conference eno n'abandaba tunoonya Mathew Kirabo Famire ye bebanga ye muyina abamukwese bonna babati yatta Mirembe Desire ajje mu mbuga z'amateeka bamwejjereze. Twakitegedde nako nti ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde omuvunaanwa yafunayo omubeezi omuggya n'ayanjulwa ewaabwe n'embaga n'eruma. Kirowoozebwa nti omwagalwa Kirabo gwe yawasizza Munnayuganda naye ng'alina obutuuze mu ggwanga lya Amerika ekyongedde okweraliikiriza abantu b'omugenzi. Yamuwasizza ng'ekigendererwa ekiri kimu kudduka Uganda genda mu Amerika kubanga tukimanyi kasito wase mu Amerika automatically ofuna green card. Bano bakkiriza nti obujulizi obwakaweebwa ku Kirabo bwandibanga bwamutiisizza kubanga mu bwo mulimu akatambi poliisi ke yamukwata ng'aginnyonnyola bulungi engeri gye yaggyamu omugenzi okuva e Kampala okumutuusa gye yatemulirwa. Mu bujulizi bwe twawulirako mu kkooti y'e Mukono, omukugu eyeekebejja omulambo gwa Mirembe yakinoganya bulungi nti enzita omugenzi gye yattibwamu eyoleka nti eyamusala ku bulago yali amanyi bulungi kyakola, sinakindi ng'alimu olusawosawo kubanga emisuwa gye yasala kyali kizibu nnyo omugenzi okusimattuka. Bwe kibanga ddala kituufu nti Mathew Kirabo omuvunaanwa omukulu mu musango gw'okufa kwa Desire Mirembe yabuzeewo, kituli kinene ekikubiddwa mu ssuubi lya famire y'omwana ono olw'ensonga nti okumala emyaka 7 babadde bayaayaana okulaba ku bwenkanya, wabula essiga eddamuzi libawadde essuubi nti ligenda kukola kyonna ekisoboka okukakasa nti obwenkanya buno bulabwako. Ekiriwo kiri nti poliisi eri kumunoonya, bw'enaamala okumukwata ejja kumuzaayo mu kkooti, ekitegeeza ajja kubanga addayo mu kkomera omusango gugende mu maaso nga guliwa naye ng'aviira mu kkomera okutuuka bwe naago. Kyokka poliisi naye etubuulidde nti tennaba yadde okutegeera wa Kirabo gy'ayinza okuba nga yeekukumye. Tumunoonya, tetumanyi oba yateekako kakookolo atondeka nyuma, naye nga tujja kuba nga tuwenja bunsonda yonna tulabe nti oba oli awo famire ya mwami Kyabagu, fraternity y'abakyala n'Abannayuganda okutwaliza wamu bafune obwenkanya. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Karemani atubuulidde kiki omuwabi wa gavumenti ky'ayinza okuzzaako singa Kirabo abinnyika mu nsuwa n'ataddamu kulabika. Bakomawo mu kkooti, omuwabi wa gavumenti ajja kuba ng'alaga nti bagezaako okumunoonya n'abula, kati awo kkooti erina okuwa orders ezisobola okuba nga zikola, oba DPP ayinza okugyayo ogwo omusango mu kiseera ekyo alindeko okuba nga bafuna omuntu oyo, bwaba bamufunye baddamu ne batandika okuwuliriza omusango. Omusango guno gwali gukonye okumala emyaka 60 era omuvunaanwa n'afuna n'obudde obusoma okumalako essomo ly'obusawo. Bano ekyababagula ye Mathew Kirabo ng'ayita mu puliida we Isaac Kato okusaba kkooti eyamukkiriza okweyimirirwa emuwe paasipoota ye yeegendere mu ggwanga lya Amerika ayongere ku bitabo bye, wabula nga kino tekyasoboka. Famire y'omugenzi Mirembe kino nayo yakiwakanya nnyo okutuusa Lieutenant Colonel Edith Nakalema akola mu kitongole ekirwanyisa enguzi mu maka g'obukulembeze bwe yabiyingiramu n'asisinkanya abantu bano omulamuzi omukulu Flavian Zeija eyakola ekisoboka okulaba ng'omusango guno gutandika okuwulirwa nanti bulijjo omusango teguvunda nannyini gwe yaguvunza. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.